mwefudde abazibe kiki ekiŋŋaanyisa okuyingira kooti kiki ekiŋŋaanyisa okuaccessinga public office mulaba amateeka okugamenya kyekisaanidde. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange, weebale nnyo gy'ogenda maaso n'okuba nga otuusaako engalo gyonna yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza, nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo n'akandula ku ddoboozi ng'agenda mu maaso n'okubeera nga afeesinga Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, era nga mugamba General MK wandibadde ogondera ebiragiro bya Kabaka. Kabaka nga waasiimye okuba ng'oliriizinga munnamateeka we Erias Lukwago. Njukira nti nno Erias Lukwago abadde mukiise nnyo mu Mmengo, era obwakabaka bwa Buganda si kye kintu ekibadde kiyinza omusuulirira oba omuvaamu. Kakati Charles Peter Mayiga avuddeyo n'agamba nti wandibadde ogondera Kabaka n'ota musajja we Kanso Erias Lukwago eyakwatibwa wiiki eziise emabega. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza, watanatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Wabula njagala okusooka obbatwala mu byaliwo emabega nga Erias Lukwago yakakwatibwa, musooke mulabe biki bye twagenda maaso n'okuyitamu. Obuvumu obwayolesebwa bannamateeka abavaayo nga bali concerned ku nsonga eno, abamu abatayisibwa bulungi ku kyagenda maaso n'okukwata eyaliko Lord Mayor Erias Lukwago w'ekibuga Kampala, nga bagamba kino kyali kimenya mateeka era baali bakivumirira. Era omukyala Ateria Ntama yagenda maaso n'okufeesinga ab'ebyokwerinda nga bamuganye okwakisesinga Erias Lukwago, nga tetumanyi kigenda maaso era tetumanyi lwa nsonga lwaki ab'ebyokwerinda baali bakugira abantu ogenda maaso n'okuyingirira kooti Erias Lukwago yali agenda maaso n'okuwera ennemba n'emisango oluvannyuma lw'okumala okuzuuka mu kubula kwe yali agenze maaso n'okubuzibwawo ng'atwaliddwa ennaku nga 3 mu kifo ekitategeerekeka, n'oluvannyuma Muhoozi Kainerugaba yeesowolayo n'alambika eggwanga nga bwe yali akutte Erias Lukwago ng'ayita ku kibanja kye ekya Twitter. Njagala nsooke tugende mu katambi kano n'oluvannyuma tujja kuba nga tweyongerayo. Wuliriza. Amateeka mugamenya mulaba mwefudde abazibe kiki ekiŋŋaanyisa okuyingira kooti kiki ekiŋŋaanyisa okuaccessinga public office mulaba amateeka okugamenya kyekisaanidde ne babakakkanako ne babafuula abatategeera amateeka ge mulina okukuuma. Mwe mulaba mufaanana bulungi mu maaso g'abantu bano nga muzibye public institution, mulabika bulungi nnyo nga muli mu kutuntuza bannansi. Tuli bakulembeze bammwe era bonna bwe beebwalabwala. Look at them. Where is their sabo supervisor? Nsobola okwogerako naawe gwe gwenda bangayina ku nankani ku nkizo ku mayinja. Eddembe ly'obuntu liriwa nga nzize okuwondera w'oluganda lwange mu kooti, ne mu kooti sijja kujja. Bino ebintu muli binnyonnyola mutya ng'etteeka lye bali mu kubamenyesa likyukidde bu. Mutunula mutya mu maaso g'eggwanga? Bano bannansi mulina kubaweereza naye muyimiridde mumenya amateeka mu maaso g'abannansi. Bwetyo embeera bweri wano ku kooti e Makindye ng'abantu ab'enjawulo bagambibwa okuba nti bayingira ku kooti ne balaga obutali bumativu embeera egenda mu maaso. Kooti abantu abasinga bagamba nti olw'okuba nga yalujjudde era nga yamulwatu bandibadde bakkirizibwa okuyingira okuwulira emisango egivunaanibwa omuntu waabwe egigenda okumuggulwako oba egimugguddwako okusinga ate okubaggalira ebweru. Bwe tutyo bwe tukyali embeera bwetyo bweri. Abantu bo balowooza nti oba oliawo bandibadde basobola okuba nti bayingira mu kooti okuwulira ki ekigenda mu maaso, naye oba oliawo butabakkiriza
obutabakkiriza kuba nti bayingira mu kkooti kibaleetera ebibu. Kakati Katikkiro Charles Peter Mayiga, Prime Minister wa Buganda, agamba Erias Lukwago musajja wa Kabaka era obwakabaka tebuyinza muvaamu, tebuyinza musuulirira, era ng'agamba nti nawaaba aliggirute ng'omusango gumusinze era obwakabaka tebusobola kubanga bumuvaamu. Erias Lukwago kigambibwa nti ono abadde munywanyi nfanfe era abadde ku mwanjo nnyo n'obwakabaka bwa Buganda, so tewali nsonga lwaki agenda mu maaso n'okubeera ng'amusuulirira. Era okusinziira ku kiwandiiko kiwandiikiddwa, Charles Peter Mayiga agamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye era emukagondera ebiragiro bya Kabaka asobole okuba ng'alirizinga Erias Lukwago newankubadde agenda ku sentensingibwa ku sentensi yonna enaabeera emuteereddwako. Kigambibwa nti anaaba talina musango mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka kubanga obukulembeze abuweereza bulungi emmengo ssaako ne wabweru w'eggwanga Buganda. Oli ku Yugi Update Civic osinze obanga otuwuliriza gwatanatuyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora tegeeza bali emitala w'amayanja mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Update TV. Mtegeeza bali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US n'abalala bonna gye musinzira okubanga mutuwuliriza mbategeeza nti mukolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo. Mayiga agamba obukulembeze bwa Mmengo bufiiringa obligati eri Erias Lukwago kubanga omusajja ono musajja wa Kabaka era abadde agenda mu maaso n'okubeererawo obwakabaka era takomye bukomi kubeererawo bwakabaka, abadde arespektinga mu ngeri ew'ekitiibwa Namulondo era mu ngeri y'emu nga badde akozesa public office platform agenze maaso n'okukipayinga process mu bukulembeze era n'amalako bulungi nnyo emyaka egiwera 20 ng'agenda maaso n'okubeera nga ye Lord Mayor w'ekibuga Kampala saako n'okubeera MP wa Kampala Central okuva mu mwaka gwa 2006 paka 2011. Awo yafuukira Lord Mayor w'ekibuga Kampala mu mwaka gwa 2011 paka 2026. Okusinziira ku companies ng'ab'omukago, ab'omukwano, Medad Sseggona era ono munywanyi nfanfe wa Erias Lukwago era nga yabadde Defense Anthony ku musango gwa Erias Lukwago nga ye bakolagana mu kibiina kyabwe ba mu faamu ey'amateeka. Mayiga agamba nti okubeerawo kwa media ne delegation kulyambazza face n'okwadressinga ekigendererwa ekiri mu kubeera obumu mu kulwanirira eddembe ly'obuntu nga tewali direct kulumbagana muntu oba kwasanguza linnya lya muntu. Kyandibadde kirungi nnyo buli muntu niye respectinga munne mu kiti kyalimu. Mayiga ng'alinga agamba nti oli Chief of Defence Force ekifo ekyo ky'obaddemu badde oweebwa ekitiibwa ne Lord Mayor Erias Lukwago abadde aweebwa ekitiibwa mu kifo ky'abadde alimu, so kino kiri mu kuwaŋŋana bitiibwa so si kwolesa lyanyu. Era n'asaba asindise message eri mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni General MK agambibwa okubeera nga kati ssaawa zino ye musajja asinga okuba nga atiibwa mu magye oba mu bakulembeze b'eggwanga Uganda. Kakati embeera eno weegendedde otuukawo nga Erias Lukwago kigambibwa nti akyawera ennemba n'ebisago n'obukosefu mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Kigambibwa okusinziira ku apiru gye yakola ng'agenda maaso n'okusubmitinga application ya bail, byonna bye yateekamu omulamuzi yamulaba kyamuli. Omulamuzi teyasobola kuwa Erias Lukwago mwaganya kubanga agenda ku bail, so nga embeera critical condition gye yalimu yali mbi nnyo. Tujjukire bulungi nnyo Lukwago ng'akwatibwa embeera eyaliwo yali ya bunkenke, yeeraliikiriza eggwanga era n'eteeka bannayuganda basinga ku bunkenke nga beebuuza ki ekigenda mu maaso
abakulembeze b'eggwanga Uganda ddala we batyo basaanidde okuba nga bayisibwamu. Kankuzeeyo kemabega katini sooke nkulage ensibuko ya bino byonna byonna bitugenda mu maaso n'okubeera nga twogerako. Wetuba nga tujjukira ebyaliwo mu kaseera ako nga wembalaza akatambi tukimanyi bulungi nnyo Lukwago Erias Lukwago nga tannabula waki zino zonna ensonga tugenda mu maaso n'oziteeka ku Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba bwe yali nga tannabuzibwawo. Walabika obubaka ku kibanja ekya X ekya General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti waliwo omutumbaavu gwe ngenda okuba nga ntwala mu basement n'oluvannyuma twalaba ng'ab'ebyokwerinda abamanyikiddwa ng'aba SFC basalako perimeters ne basalawundinga ekikomera kya Erias Lukwago era n'oluvannyuma byafundikira Erias Lukwago atwaliddwa wabula mu kifo ekitategeerekeka nga weeri enkola yaabwe nga bulijjo bye batera okukola. Basalako ne bamenyaamenya amaka ge ne bafuukuuza buli kimu era n'atwalibwa. N'oluvannyuma Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force yavaayo n'asindika obubaka ng'agamba nti waliyo omutumbaavu gwe ntadde mu basement era ng'agamba mu bubaka bwe yasindika okukakasa bannayuganda nga bannayuganda bamaze omuwenja nga bamubanja nga talabikako. Yavaayo n'akonfaminga Muhoozi Kainerugaba nga bwe yali alina Erias Lukwago era n'avaayo n'agamba nti Lukwago amaze ebbanga ddene ng'amwekiika mu kkubo lye kati ke kaseera babimalirizi. Jjukira nti Lukwago mu kaseera ke yakwatibwamu kigambibwa mbu yali ali mu process ez'okufuna mpapula ezitwala Muhoozi Kainerugaba mu kkooti. Kakati Muhoozi Kainerugaba yakiwulira n'agamba teri agenda kumpa mpapula kuntwala mu kkooti era ekyaddirira kwe kukwata Erias Lukwago. Wabula kino kimenya mateeka ogenda maaso n'okutiisatiisa n'okuintimidatinga abakulembeze abali ku ludda olw'opposition ng'omuntu oyo yeefudde nti yeekamala byonna era yenna ntakwataako era nga is above the law. Kati twebuuza abavunaanyizibwa ku mateeka ku ssemateeka wa ggwanga Uganda, aba Uganda Law Society, aba Uganda Human Rights Commission, bino byonna ebitongole byenjogerako bikwatisa mateeka. Abakulu ababaga constitution y'eggwanga Uganda twagala muveeyo mulunganye eggwanga era bannayuganda bagala kumanya ddala mu ssemateeka eyabagibwa mu 1995 mwalimu etteeka erigamba nti nno mwalibaayo generaali oba military officer yenna atajja kukwatwako, oba etteeka ligamba nti Chief of Defence Force w'eggwanga Uganda talina kukwatwako, alina kubeera nga yeekamala byonna, ali above the law. Kati kino twagala okukibanga tukitegeera ne bannayuganda bakitegeere kubanga baagala okumanya tebasobola kutambulira mu ggwanga
tebatusobola kutambulira mu ggwanga omutali mateeka ng'amateeka tegakola. Oli ku Yugi Update TV k'osinzira obba ng'otuwuliriza. Kinaategeerekeka nti Erias Lukwago oluvannyuma lw'okukwatibwa yatwalibwa mu Makindye Majestic Court era omulamuzi okusinziira ku musango yamusalira gwewuunyisa. Baamuzzaayo emabega mu mwaka ogwa 2004 okuva Dr. Kizza Besigye we yakwatibwa. Ne bamugamba nti nno Dr. Kizza Besigye jjukira omusango yakwatibwa yasangibwa mu kibuga Nairobi. Ne bamuteekako omusango gwa treason gw'okulya mu ggwanga lye olukwe era nti yali ayagala kuyekera gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kugiwunzika. Era mbu yasangibwa n'ebissi n'awera ennembwa okuva mu kibuga Nairobi paka mu Uganda gye yateekebwako emisango paka kati akyatemeza mabega wa mitayimbwa. Njagala nkujjukize kino. Kigambibwa mu misango egyagenda mu maaso nga bannamateeka abagenda mu maaso ba prosecutor okusiba ku Dr. Kizza Besigye omusango, kigambibwa nti yali atwaliddwa mu military court wabula Supreme Court nevayo ne ruling ng'egamba nti civilian okutwalibwa mu military court kiba kimenya mateeka kubanga military court teyina bukugu kuhandolinga issues ez'abantu era nga zo issues zesobola okuhandolinga zaabo ab'amagye era ng'agamba nti bwe tuba tutunuulidde n'abalamuzi abagenda maaso ku cases nga zino tebalina experience kimala, tebaasoma kimala, so tebasaanidde kubanga bawozesa ba civilian. Newankubadde omuntu yaliko munnamagye wabula waawumula abaafuuse civilian abatakyatwalibwa mu ngeri y'amagye. Wabula n'oluvannyuma gavumenti bwe yalaba nga Supreme Court eyinza oggikubira mu anga eyo nevaayo neeyisa etteeka mu Parliament erya UPDF Amendment Bill nga lino etteeka lyakukwata ba civilian abaneekuusa nga balina emisango egyekuusa ku gy'amagye nti Martial Court yejja okugenda maaso n'okubanga ebalamula. Naye ngeri etteeka lyakolebwa okutagetinga ba lead of opposition saako ne ba supporters abawagira ebibiina eby'opposition. Oli ku Yugi Update TV nyongera okukujjukiza. N'oluvannyuma omusango ogwo nga gugenda mu maaso njagadde nkuzzeeko emabega katono. Njagala kuleeta nakulaga nsonga lwaki Dr. Kizza Besigye avunaanibwa. Omusango gwe bamuteekako mu kooti gwe bamukyajinga okulya mu nsi ye olukwe nti yamanya ku kigendererwa ekya Dr. Kizza Besigye ekyokwagala okuwunzika gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa kyokka n'asirika. N'atafaayo okugenda mu baabuyinza ku lupootinga nsonga eno. Lwaki bagenda mu maaso n'okumulumiriza? Jjukira nti Besigye ne Erias Lukwago babadde bali mu kibiina kye kimu. Kakitegeeza bagamba nti tekisoboka kubanga Dr. Kizza Besigye yali agenda mu maaso n'okuyeekera eggwanga nga gwe Erias Lukwago tokimanyi mu kaseera k'obadde omaze ng'otudde mu ntebe y'obwa road mayor kakati gwe musango gwagenda mu maaso n'okuwera ennemba nago. Newankubadde adda alumizibwa ayita mu bulumi omusango guno yagwegaana. N'agamba temunsibaako matugambuzi kundi isango. Oli ku Yugi Update TV nyongera okukujjukiza gwagala otweyongako. Nagambye ekigambo kusubscribe wansi weekiri kikooneko obeere nga naawe ofuna omwaganyo ogutweyungako. Abajja mu comment section mbeebaza nnyo mukola ekintu eky'amaanyi ennyo okuuma amayengo gano kubanga gatambula wala nammwe abasharinga ne mulayikinga ate mmwe mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Wabula njagala okutegeeza si Erias Lukwago yekayika yatagetingiddwa mu nsonga zino. Njagala nkutegeeze nti General MK Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba yalabudde dda opposition yonna era n'awandiika ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti nga ye Chief of Defence Force alina olukusa olukwata buli kiiso w'opposition agezaako okuwakanya gavumenti ya kitaawe ya Yoweri Kaguta Museveni era nga baatadde ku lisiti bazzaako. Yagamba Ssemujju Nganda saako ne leader of opposition Joel Ssennyonyi. Kakati nno bano olwabiwulidde nabo ne bagenda mu maaso n'okuba nga bawanda omuliro.
opposition egamba tegenda kusirika ng'eraba bino bigenda mu maaso, egamba tegenda kusirika kutunuulira nsonga zino nga zigenda mu maaso. Era Mugisha Muntu ng'omwe yali ku ludda oluvuganya gavumenti yavuddeyo naye n'abeera concerned ku nsonga eno, era bye bino ebyabadde ebigambo bye saagala kubanga mwogerera. One thing I can get my cap off for General Museveni. He has deliberately, consciously, persistently done what he has always desired in his heart. So I take off my cap for him. He has broken our people. In such a sophisticated way that even those who are broken are still running around him. Yes, gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mbadde nkututteko ku bigambo bya Mugisha Muntu abamu ku bagenda maaso n'okubanga bagenda maaso n'okuweera ennemba ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Opposition ebaddewo ebbanga lyonna era nga mu constitution y'eggwanga Uganda mweri, era nga neyateeka abakola ebbago lino okuteeka opposition balina obuwaayiro n'ensonga ze basinziirako. Lwaki opposition ya mugaso nnyo eri gavumenti, si bannayuganda bokka, eri gavumenti, nti egenda maaso n'okuzuukusa gavumenti ku bikyamu bye begenda maaso n'okukola, n'okubatangaaza ku bikyamu bye baba bakyamyemu, okubagololera ensobi zaabwe. Kitegeeza kiyamba gavumenti so tekiyamba opposition. Nchiddamu kitegeeza opposition okubaawo kiyamba gavumenti so tekiyamba opposition. Nga bagenda maaso n'okwekennenya ensonga n'okugolola ensobi zaabwe, eno kirungi ekibeeredde ku opposition nti egenda maaso n'okubeera nga egolola ensobi gavumenti zegenda maaso n'okukola. Kakati General MK yagamba nti ayagala kujjawo opposition, ayagala kulaba nga batakula omutwe, bafumbe, banoonye buli kawaayiro akajja leader of opposition mu parliament mu office eno. Era ng'agamba ayagala abeere nga ye chairman we Patriot Kirigi Uganda, ekibiina kye nga kyekironda leader of opposition. Akooye Joel Ssenyonyi, jjukira Joel Ssenyonyi abafuukidde akayinja mu ngatto, agenda maaso n'okubeera nga apozinga buli nsobi gavumenti gyegenda maaso n'okkola. Wabula ye Joel Ssenyonyi abagamba okuleeta etteeka erinjijjako nga leader of opposition nti ekibiina ekisinze okuleeta ababaka mu parliament si kye kiba kironda nga oludda oluvuganya opposition leader tiyaa, wabula baagala kukikyusaamu. Yabagamba tisiganye niye muleete etteeka eryo nga temutagetinze Joel Ssenyonyi, kubanga kijja kukyanga ekibiina kyo kyekisinze okuleeta ababaka mu parliament nga tolina mwaganya gulonda leader of opposition. Ate n'ekirala kino kijja kuba nammwe kibanafuya. Kitegeeza ki? Nti prime minister naye agenda kubanga atandika okulondebwa parliament, saako ne chief justice ne chairman we electoral commission ye wabagamba n'abo ensonga nazo batandika okubanga bazitunulamu. Ate akabi akali mu nsonga eno nti singa tujjawo opposition kitegeeza gavumenti egenda kusigala kwegamba ng'egambwako. Gavumenti ejja kuba tekyalina kye bayita kaliisoliiso. Ffe gwe tuyita kaliisoliiso wa gavumenti ye opposition. Kalabaalaba yalabiriza ebikyamu gavumenti byegenda mu maaso n'okubeera nga ekola. Kakitegeeza ki? Opposition ya mugaso nnyo wano mu Uganda mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'okusinga w'olowooza. Wabula ye General MK agamba ayagala kubeera nga ajja leader of opposition nga ateeka enkola eno nga bagenda mu maaso n'okuba nga babikkula amateeka gabayinza obbawo omwaganya ekibiina kya Patriot Kirigi Uganda kye kiba kironda leader of opposition. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza. Wabula ye Joel Ssenyonyi mu bigambo bye bino wammanga byagamba. Wuliriza. Muhoozi weeyita ki? Who the hell do you think you are? Bw'okuba nti amateeka tegakwatako. Yalowooza wa kitalo nnyo. Tulina kumutya. Munnange tetujja kukutya. Muhoozi si ye ggwe Katonda. N'ebyo by'otiisatiisa ono nja mutta. Gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiiki ejja? N'abo b'otiisatiisa obalekewo. Kuba twabirabadde abaze batiisatiisa. The police will shoot you and kill you. Biki tujja bakola ki? Munnange abantu abo bafa. Ne balekawo be baze batiisatiisa. Kakadde kira okulowooza nti oli wa kitalo nnyo. Munnange toli. Olwokuba nti oli mwana wa Mwami Museveni, kakati yakuwa ekirabo ekya ofiisi. In fact gwe walibadde n'obuvunaanyizibwa, walibadde okola nnyo kubanga ofiisi bagikuwadde kubanga oli mutabani wa mukulu.
kati olina kukola nnyo ebituufu bannayuganda bagambe nti owaaye era kale agezezzaako newankubadde baagimuwa kubanga mutabani w'omukulu naye kati olagira ddala nti eno bakikuwanga kirabo osobola okikozesa nga bw'oyagala mwana w'omuloodi. Ebintu bino tetugenda bikkiriza, tetugenda kutiisibwatiisibwa, tugenda kutambulira mu kutya mu bumenyi bw'amateeka, buli omu n'abeera ku bunkenke, buli omu. Nedda. Muhoozi bw'amaliza okuwandiika gano amajaani ge g'awandiika ku social media, bw'amala n'awandiika nti nze ndi mugoberezi wa Katonda wa Yesu Kristo, alinga agamba nti Yesu Kristo yamusindiika okukola obumenyi bw'amateeka buno. Anzijukiza LRA, Lord's Resistance Army. Bagamba nti Katonda yabatumye okusalako amatu g'abantu n'ebirala. Tulaba abantu bangi mu nsi yonna nga batta mu linnya lya Katonda. Kaakati n'ono kaggwa ensonyi byagezaako okulaga nti ye byakola abikola mu linnya lya Katonda. Natta abantu, n'atulugunya abantu, n'abawamba, tagoberera mateeka. Nabyo abakulembeze abamu abagamba nti Muhoozi mukulembeze waabwe, abaka ba paalamenti, ba minisita, olumala okuwandiika aga majaani g'awandiika ku social media ne bagendayo ne bamuwaana our generational leader, live longo n'ebirala bwe bityo. Mmwe bantu mmwe lwaki munnammwe ono temumuwabula n'akola ebituufu? Kubanga kakati mumuwaana ne mukomba ebigere kubanga bamwagala bufoofofo, mwagalayo ku busente. Gwe olina bukakafu ki nti enkya bw'anaakunyiigira naawe tajja kukima? Kubanga tuzze tukiraba n'aba NRM nabo tebali safe, bawambibwa, bali ku bunkenke. Yagamba ne baminisita abamu, gwe sikwagala ku kabineeti yaffe era ojja kundaba oyo minisita gwakangakanga. Kakati mmwe ki ekibalowoozesa nti mmwe muli safe nga Muhoozi yeeyisa ng'omulalu? Kuba bino byakola bya kiralu, bya bumenyi bw'amateeka. Tubasaba era nammwe kiyamba mmwe munnammwe ono mumuwabula akole ekituufu, kubanga temuli safe bw'asigala ng'akola effujjo lino eryabwe. Charles Peter Mayiga ye agamba ku ngeri Erias Lukwago gy'amanyikiddwamu eggwanga lyonna tewali ngeri gye tuyinza muteeberezamu kubeera amudi nga wabulabe eri abantu. Era kigambibwa nti nno wano Muhoozi Kainerugaba bwe yandisaanidde okuba nga yeekuba mu mutima okuta abaddeko Lord Mayor Erias Lukwago. Naye wabula nkugambye nti Erias Lukwago agenda mu maaso n'okuwera ennemba n'ebirwadde okuva yagenda mu maaso n'okudeteiningibwa, kati ali Mulago Hospital gy'agenda mu maaso n'okubeera nga aweebwa medication. Wabula si ye yekka Charles Peter Mayiga agenda mu maaso n'okubeera nga ali concerned ku nsonga ezigenda mu maaso ng'enziruma bannayuganda. Tujjukira omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujju Nganda newankubadde kati tugamba ali mu buwaŋŋanguse gy'asinze okubeera nga akola obulumbaganye eri Muhoozi Kainerugaba. Njagala nkuwe naye katambike n'oluvannyuma tujja kwesangayoko mu comment section. Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi mu kibuga wano Makka gye nazze okutendereza Katonda ate n'okwesabira n'okusabira ensi yaffe.